Mbebaza nnyo kubanga ate mwekuumira ku TV alabi baffe. Masaka bwakedde bulungi naye nga mu kiro ekyolwalero Masaka temusuze masanyalaze asiibye asuze mu nzikiza okujjako abalina ku genereeta be batadde naye ate mubadde masanyalaze. Ekirala nti ku ssaawa awo nga 9:10 bwe watyo mubaddemu amasasi gawuliddwa nga gakubwa mu bifo ebyenjawulo. Afe abatali basirikale atomanya wa masasi jegava era kubanga afuna ku kifaananyi kino ankibalageko Peter mpako katono ku kifaananyi ekyo. Poliisi olunaku olw'eggulo yafulumiza ekifaananyi ky'omuvubuka tugenda mubalagako nambalazeeko ne mawulire ekiro omuvubuka ono omugenda kubanga mumulaba oyo gwe mulaba poliisi yamufulumiza ate olunaku olw'eggulo nga bwe mumulaba oyo nga bagamba nti yali emabega w'okutematema omukyalo oli mu bitundu biri ebyekyotera era bamunoonya ali ku wanted ago wenna amulabako nkugamba kimu nti tokuba amukwate bukwasi kubanga ate ayinza okubanga alina bingi abyayinza okulayika nti wa bannaffe bano ab'ebyokwerinda abamwetaaga mu kiseera kino ye yatemye omukyalo oli emikono gwe battu abalaze mu mawulire gaffe mu kiro ekikeeseza olwaleero Omunnyo Ku mwamulabye. So gwe wenna bw'obanga omulabyeko oyo omuvubuka myaka mito nnyo bw'obanga omulabyeko ekifaananyi tukikulaze manya nti yeetaagibwa poliisi agere maaso n'okulabika nti abaako ate byayogera. Olunaku lwakutaano wiiki tugizinzeeko we lutuukidde essaawa zino twasanga babiri be baakattibwa ennaku zonna ze tumazeeyo tetufunyeeyo nnyo abapya bogamba nti kati bano battiddwa okuggyako abatemeddwa be tuzze tubalaga era nga yasembyeyo yoyo owe mu bitundu ebyekyotera mu bitundu awo ebyekasaali agenda maaso n'okujjanjabibwa. So ettemo liyinza okubanga ate lyakendedde obanga lyawereddewo ddala naye wezibeerera ssaawa bwe ziti amawulire ago abo abattiddwa agaba tegannatandika kusaasaana gatandike kusaawa nga 2 n'okweyongerayo mu bitundu ebyenjawulo naddala mu byalo okujjako olunaku olw'eggulo ate domestic violence gye twalabye wali omusajja yasse mukazi we ate naye bamukutte nga amanya ge okusinziira ku poliisi ye Moze yeyita Moze naye nga badde asiiga Cutex gwe yasse ye Joan erinnya eddala tebalitegeezeza myaka 23 era yafudde n'omwana we ku mugongo ebisaawa nga 2 ng'omwana ali ku mugongo nga maama amaze okufa. Okutwalizaamu Masaka bwetyo abwekedde olunaku olwaleero asijja gamba nti kino obudde bwakiddedde olunaku olw'eggulo oluvannyuma lw'emyezi egiwerako Masaka yafunyeeko ku enkuba yatonye neeyerabyeyeze bantu beekubyeko enfufu olunaku olw'eggulo era buli omu alinda nkuba. So olaba nti ate batandise okufuna ku ssanyu mu kibuga Masaka wamu n'ebitundu ebyerwengo. Ndowooza nti abali mu studio tugenda kubanga tukubaganyako ebirowoozo nammwe mubeeko bye mumbuuza boli anange byemba nnyonnyola kubanga sandyagadde kwogera bwogezi muyinza okubanga mulinako bye mwagala okumbuuza bye mwetaaga ensi etangazibwemuko kuba ffe tuli eno naye nga olunaku olwaleero nga wamala bw'oyogedde bannaffe abava eno aba palamenti abukiiko obwo bw'oyogeddeko bugenda kubanga bujja eno tukitegeddeko ate nga mu kiseera kyekimu twakitegeddeko nti ate mukulu Moses Kigongo wa NRM naye ku ssaawa awo mbala agenda kubanga atuuka wano ate wamu ne minisita oli ow'ensonga za pulezidenti Babalanda ndowooza erinnya bwe baliyita naye agenda kubanga atuuka eno ye kimuleeta ekikulu kutongoza nteekateeka pulezidenti gye yalangirira ey'okuwa abattiddwa obuyambi okuddukira famire zaabwe n'obuyambi bwa miliyoni ez'ekkumi wamu ndowooza n'abatemeddwa nabo bajja kubanga babawaayo kantu bye bimu ku bigenda okusiba Masaka olunaku olwaleero naye ate era mpulira nti neyaliko presidential candidate Robert Kyagulanyi asentamu gwomanyi nga Bobi Wine tubiwulira naye olunaku olwaleero ayingira Masaka awo simanyi mbeera bwenaabeera. Twaliko n'alasisi luli deputy alasisi mukulu Musaazi Katerega Ahmad Haji natugamba tibajja mukkiriza era bwanajja bajja mukwata naye ate bye tuwulira okusinziira ku nteekateeka ze ate oba oliawo ne advance team ye yandibanga mu Masaka mwe yasuze
okumuteekerateekera okujjako ebuddu ebyo tunabiwulira okujjako nga mu studio mulinako kyemumbuuza tuyinza okubaganya ku birowoozo kubigenda maaso mu Masaka kanende kyemuba mumbuuza. Yes, Robert Mutebi, gwe enteekateekayo oba okusinziira ku opinion yo okujja kw'abaka bano olaba kuyinza kugonjoola kutya embeera egenda maaso Masaka n'obunkenke obuliyo abamu bagamba nti ensonga zaaliwo balaba bikakkanyemuko ne bakabazituka olwaliro okukkirirayo olowooza kiyinza kuyamba kitya okuzza Masaka mu mbeera entuufu ey'ebyokwerinda? Nze ndowooza nti ababaka bano balwawo okujja ababaddeyo ndowooza bakoze omulimu ogwetaagisa. Sirowooza nti okujja kwabwe olunaku olwaliro mu Masaka kulina kikugenda okukyusa kubanga ensonga eziri mu Masaka teziri politiko wadde nga abantu abamu bazipolitisayizinga nti ettemu eririyo liri politiko ate liri politiko era nsobola n'okubawa ensonga bwe munaba muzeetaaze lwaki ndowooza nti teziri politiko n'omulundi n'ogumu naye nga okujja kwabwe mu kiseera kino ndowooza tewali kye bayinza kukyusa ku mbeera yonna kubanga abagenda okujja si be batta abantu bagenda ku identifyinga kukola kutya naye ng'olwaba mulimu okwerabisa. Nga bw'oyogedde nti mulimu okwerabisa nze ndowooza nti ababaka abeeno bakola omulimu ogwabwe. Omubaka Abedi Bwanika abadde ku ground ebbanga lyonna era ayambye nnyo actually n'okuyambako okukwata kubamu ku bantu abateeberezebwa mu kitundu ekyo ekyakiikirira asayidi eri wansi ng'ogenda ekyotera kitundu ki ekyo ayambye nnyo. N'ababaka nga bampuuga babadde nnyo ku ground. Ababaka abeeno bo bakoze omulimu gwabwe noono owabano ow'abakyalo w'e Masaka naye tumulabye nga balina n'obukiiko buli dakiika babeera ne security abatuuza enkiiko z'ebyalo. Ndowooza kati okujja kw'abali kozi nga bazze mu myoga naye okujja kwabwe nga tebazze ku bintu bino ebyettemu ndowooza tikulina kikugenda kuyamba ate bandibanga bazze na leeti kubanga ensonga ezisinga kati ezigenda maaso eno si za byabufuzi ne kati zikwata ku security nga security yo yemanyi bwekwasaganya ebintu byayo era ya deployinza okusinziira bo ku intelligence gye balina. Asirowooza nti beetaagisa okujja e Masaka mu kiseera kino okujjako nga bw'omanyi nti mu bitabo baliwandiikibwamu nti oba oli awo nabo baatuukayo. Tebi ku nsonga eyo ebbanga lyomaze mu bitundu eby'e Masaka ebbanga lyomaze mu bitundu eby'e Masaka eyo njagala otuyitiremuko ku ndowoozayo ku nsonga y'abannamasaka okubanga bokka na bokka bagenda kwekolamu omulimu okwekuuma kubanga newankubadde deployment gy'eri akadde kano sisuubira nti eyinza okuwangaala okumala oba oliawo ebbanga eriwerako. Enteekateeka y'abatuuze baneeno okwekuuma bo ng'abantu olowooza nti eyinza kukola era okusinziira ku byolabye ku ground biki byolowooza abatuuze be bandibadde bakola okusobola okwekuuma ku bantu baneeno ab'ebijambiya? Yaneyanza nnyo neyanza Gefedi na Bwire. Masaka ebitundu bino bibadde battamu abantu tosobola bigerageranya na bitundu bya Kampala kati katugeze nga Nansana, Namuŋŋoona, Kasubi ewali abantu abangi ennyo nga muzigo ku muzigo bonna bantu. Okwekuuma kw'abantu eno kwangu nnyo era kisoboka bulungi nnyo okukolebwa okusinga oba oliawo mu bitundu eby'ebibuga ddala biri ebimanyiddwa kubanga wano masekati g'ekibuga tetunalabawo keesi yonna yakutema wadde yakutta muntu. Bukeses obuliwo bwa isolated cases woyinza okwogerako bwakunyakula busawo bwe biti eby'abantu abo abali katimba eri wansi abayaaya banywa enjaga abagenda maaso n'okukola ebyo naye watali ekyo tewali nnyo mu tawuni oba mu bibuga ebirimu concentration y'abantu ey'amaanyi kyetwawulidde nti kino kivuddeyo. Naye ate mu byalo amasoso g'ebyalo yewasinga okuva cases zino kyokka nga bo obutafaananako na bakibuga begambye omuntu amanyi banneyiba be kumpi nga 50 era asobola obba kugamba ku fingertips nti neyiba gwensala naye ku nsalosalo ye gundi ate ekibanja ekiddako kya gundi kati ate gundi yaddako wali ate ne gundi yaddako wali oli alina abaana 6 n'abazzukulu 8 bano babeera Kampala bano bakulidde kuno mu byalo beemanyi nnyo nti bo bwe beekolamu obukiiko bwabwe nga bwe kibadde basobola okukola okwekuuma era babadde beekuuma ebbanga lyonna naye kye bakomplainingako kiri kimu kyekyokulayika nti kafyu abatangira okulayika nti batambuza emirimu egyo egy'okwekuuma. Nze ndowooza nti security era nga bw'oyogedde tekisobola kubeerawo bbanga lyonna. Tujja kuwulirayo akeegugungo katono nnyo kaŋŋambe mu Kampala abali eno bonna babatwale mu mbeera emu oba endala. Naye nze ndowooza bandibadde bempawalinga obukiiko buno obw'ebyalo ne bafuna abavubuka bakawuula ku byalo oba oliawo ne babawaayo
ne kasente kubanga ate omuntu singa afuna abeera motivated akimwanguyira nnyo okusula ebweru obukola omulimu gwonna ng'alina motivation eyo gyafunye ng'omuboostinzeemuko n'akantu akatonotono. Nze ndowooza resources zandibadde zigendera ddala ku byalo ku mulundi guno security, internal affairs ministry n'abalala bandibadde sente basinga kuzissa ku bukiiko bwa byalo buno ne beekolamu omulimu kubanga bw'oba bawadde sente n'aleka amateewaka ajja kusula ng'akuuma basobola okwekolamu omulimu kubanga bo baba beemanyi ku kitundu basobola okulaba omuntu yenna gwe batategeera mu kitundu ne bagamba nti ono si waffe nga bwolaba bwe kikolebwa Tanzania nti bo balina enkola eyo balaba bulabi muntu ne bagamba ono stranger Ujama village kwegamba embeera eyo yesobola kati okukolebwa eno naye bagamba nti security kutambula intelligence na biki intelligence eri gye twalina gye mwawulirako ey'abatamiivu ababeeranga mu mabaala naye nga babega tekyaliwo eriwo kati yakwerabisa bwerabisa. So ndowooza Fedi baleka obukiiko bw'ebyalo mu Masaka nze ndowooza olw'embeera yonna eyo nga bwe nkigambye basobola okwekolera security yaabwe ate ne bavaayo nga bawanguzi. Olabyeko deployment yonna eyinza okulemesa enteekateeka y'abakulu bano okujja olwaleero kubanga bwe tugambye nti ne principal oba oliawo alina enteekateeka ejja ate nga bamuganye. Deployment eyinza okubeera nga olabyeko ene abnormality in terms of deployment of Masaka wonna we mwasuzaawo n'engeri abasajja emabegaawo abakuli emabega. Olabako ekyenjawulo ekiyinza okulabika nti oba oliawo bagezaako okutangira abakulu bano okujja e Masaka olwaleero. Ono gwolabya mabega eno bakumirwayo bannaffe aba reserve force ategedde nti tuli ku Sort TV n'akubira famire ye eteekeko soroti kati ye najja emabega eri ewaka bamulabe kyabaddeko ye mission gyabaddeko yo gwolabya emabega wange naye nga obudde ndowooza bukyali ku makya nnyo oku realizinga embeera eyo obudde bukyali ku makya nnyo ffe we tutambulidde mu kibuga Masaka tewabaddewo mbeera yonna ate ya deployment ate n'ekirala bwebanga waliwo ekigenda okubeerawo ndowooza bano ababaka bba abajja ati basobola kubatangira kubanga bakkirizibwa mu mateeka mu mbeera kati ng'eyo naye ate principal nga bw'omwogedde ye ndowooza gwe bayinza okutangira ate naye okutangira kwe bayinza obutayagala kusasamaza abantu eno mu kibuga bayinza mutangirira eyo mu nguudo eziyingira eno. Nze ndowooza kibayinza okukola era ndowooza tujja zitambulamuko tulabe kiri kiti eyo ku nguudo kubanga oluguudo lw'e Masaka emisanvu gikyalimu eyo mu misanvu ezo zebagenze basuula ku luno oluva evira mali oluyite Sembabule ne lugukira wano mu Nnyendo ndowooza ewajja kubeerayo kubanga ze zimu ku routes ezireeta abantu Masaka neno main highway yennyini ndowooza kwe bajja okutangira omukulu mu kifo ky'omutangirira ate mu kibuga ng'amaze okukituukamu kubanga ate bwakituukamu kiba waasi nga bw'omanyi nti prevention is better nchua bayinza n'omutangirira eri emagere n'atavaayo mu mbeera emu oba endala naye ebyo atusobola bimanya gye bujjakaawo katono. Biwebale nnyo tukyakweyanza akadde kotuwadde kakati ebbanga lyomazeeyo mu kwogerako n'abamu ku bantu bambi abaviiriddwako abantu baabwe mu mbeera eno ey'okutemu ebijambiya olowooza abatuuze kiki kye balowooza nti kyekiviiriddeko abantu bano okugenda mu maaso n'okubanga bakola ettemu eryo mu kitundu kyabwe kiki kyennyini gwe kyolowooza kye bateebereza oba kye bakugambyeko kye bateebereza okubanga y'ensibuko y'ettemu eryo ey'ebijambiya? Abantu njogeddeko n'abantu ab'enjawulo ku nsonga zino ate nange okukola observation yange ng'owamawulire era ku ttemu lino erigenda mu maaso mu bitundu eby'enjawulo. Omwalabye eggulo twabalaze operations ezikolebwa poliisi oba ebikwekweto ebikolebwa poliisi nti tebiriiwo kukwata bamenyi b'amateeka wadde bayiyeeyo katugambe joint anti-terrorism aba black abo bayitirivu nnyo abalwanyisa obutujju n'obutangira abava mu bitongole bya security eby'enjawulo naye tebagenda ku ground nti bagenze kukwata bagenda ku ground nga bagenze kutiisa na kulabula ndowooza olaba era bayitamu buyisi kati abantu bwe bagenda mu maaso nga bakimanyiira emitima gikyuka ne gikaluba ng'akulaba kubanga amanyi togenda mukwata n'asigala ng'akola ebibye. Naye ku nsonga gy'ombuuzizzaako eyo ensonga nnyingi nnyo zentunuulidde oba eziri behind this. Omanye emiyaga gijja egy'ebintu ebimu mulabye waves nnyingi ezijja weevu nejja netwala byetutte n'esirika omulundi gumu. Ettemu lino sijja nze gamba nti liri political kubanga tosobola kugamba nti okutta abantu mu Masaka ne Lwengo babatta lwa byabufuzi oba lwaki oba balonda bubi oba ki nedda
ekyo kyo nkiwakanyiza ddala teriri political kubanga singa liri political bandibadde batta abantu abali mu myaka egironda n'abakyalonda nga bakyalina future y'amaanyi mu kulonda kubanga akolo k'omulundi guno kabaddemu nnyo abavubuka okusinga n'abakadde ekittiso ow'ekinaana nga talinayo myaka ng'ayinza n'okuba nga tajja kutuuka mu 26 kuddamu kulonda ekyo okyebuuza ebibuuzo bingi so mu mbeera enzo weŋŋambira nti tekiri political n'omulundi n'ogumu kubanga emyaka gyonna egigenda maaso n'okulabika nti gigibwa mu bulamu bw'ensi eno si gye emyaka egyo egirefulate ku gavumenti eri mu buyinza oba embeera yonna naye wandibanga waliwo kyoyinza okuyita ensonga enneekusifu ezirimu ettaka enkayana z'ettaka Masaka kati ne Lwenge ebitundu ebyo byonna kati byafuuka bisava okuva eno lwe bagifuula site n'ebiringa ebyo kubanga otunula kati ng'omukadde gwe twagendako ekitenge eyo agamba nti baali bamulumbye ennyumba osobola ginyeenya bunyeenya bwoti katono nnyo osobola ginyeenya bunyeenya katono nnyo ate neebanga egwa osobola ginyeenya bunyeenya katono nnyo nebanga igenda maaso n'okukola ki n'okugwa kitegeeza nti abalumbawo abakkirira eno ne batta omukyala w'eno wansi balina bigendererwa si byakutta oli n'emission yali esayidi eno kyova olaba nti abiteekebwamu enkayana z'ettaka n'abo abalala boogenda mu maaso n'okuwulira nti ono avuddewo no bamusono bamuse emabega waakyo waliyo embeera eyo kakati bwe kijja nga bw'omanyi weevu nti ezze kitwali n'ababadde beesunga nti oba oli awo ndifuna omukisa ndikola kino awe batandikira n'abefujjo awe batandikira ebibaluwa bino bye ndalabye kati nga bye basudde eno ekitovu nnumme nawa n'abagenda maaso n'okuwandiika ku bizimbe nze mbayita bajooka okusinziira ku ngeri gye ndalabyemu engeri gye bakolamu ebintu byabwe nti abefujjo bakozesezza kyansi eno ogamba nti nedda katugende maaso naffe tubatiisetiiseemu kubanga toyinza kuŋŋamba nti actually nze gye nabadde bayisitayo kyoko nalabye nga abeerosi balina okubuuzibwa ebibuuzo bingi kubawandiise ku mayumba g'abantu toyinza kuŋŋamba nti otandise okukuuma ssaawa 2 mulina ebibinja nga 6 buli kibinja kigumbye abavubuka oba abasajja oba abakazi oba abaki ne bakola operation mu kiro ekyo kyonna ne bakola operation nga bagenda bawandiika ku mayumba g'abantu mu lunaku lumu ekyo omanya nti waliwo akiri emabega eyabadaivatinze bano nti mudde eno ne bakola ebyokutiisatiisa abamu babikola nga baagala security yeeyongere mu bitundu byabwe abalala babikola nga bamanyi nti oba oli awo ebyalo byabwe bwe binaalabikako oba oli bajja kufuna ku mudidi ogweyongedde mu kitundu kino nze ndowooza nti tebiri political naye birimu mbeera eyo embeera z'abantu kati mu kitundu olowooza obuzibu ludda wa kuba twalengedde deployment yeeyongeddeyo naye ate omukyala gwe twalengedde olunaku olwajjo twali betulowooza nti oba oli awo deployment webanga yeeyongeddemu ne visibility y'abakuumaddembe embeera eyo yali badde ekendeera olowooza kino tekikanga abantu okuba nti security nga bwe yeeyongedde ate omukyala ono yasimatukidde watono nnyo okubanga obulamu bwe bugenda obuzibu ludda waawo nga tulengera visibility y'amaanyi ate nga ebikolwa bikyagenda mu maaso abantu bayinza okuba nga bali smart okusinga ab'ebyokwerinda ekisembyeyo sikiwulidde naye kino ekyomukyala gwe basse omanyi ne bwe gwakagutya kakiro tabulamu ne bwe gwakagutya kakiro tabulamu kati twabadde twakayita ekimaanya ekiro ku ssaawa ezo ze yattiddwako naye nga bano babadde mikwesese gy'amayumba nti buli wamu tebasobola bano kutuukayo babadde baagala nabalina n'omwana bayinza n'okusanga ne bakulimba nti bava mu ddwaliro nga bajja batamidde bonna ne bafuna okusoowagana ne balwanamu awo akayala oli n'akuba eccupa wansi neyatika n'akwata obulago bw'oli ono n'agezaako okudduka kiwalazima okukanakana ng'omusayi gumuweddemu ate bwe kituuka ku muntu atamidde obulamu bubeera butono kubanga omusayi guba guddukira ku speed ndowooza ebimu ebitonotono ebyo poliisi ne bannaffe abakuumaddembe tebasobola ate kulabika nti babimalawo ebyo bijja kusigala nga weebiri abakubagana mu mayumba gaabwe bajja kukubagana abakola biki bajja kukola biki naye kino ekiri sirias kino ekyebijambiya kasita ofuna lead n'omanya nti kiva wano oba bano bwe bakiri emabega ndowooza kube batutte mu kooti kuliko abatuufu
kireetamu abalala okwekengera ne badduka kubanga bamanya nti bano bagenda kukola ki kubalokooma. Kyova owulira nti bwe twadde mu kooti obwedda baba kyajinga naye nga babagamba nti waliwo abali at large bye bakyanoonya. Ndowooza nti embeera eyo ejja kuyamba nnyo ate okufuna abantu bano abakulembeze ku byalo n'abatuuze bayambye nnyo security okwidentifyinga abantu bo bye balowooza nti bali emabega w'ebintu ebikyamu ebigenda mu maaso. Era ndowooza nti ekyo kiyambye nnyo. Intelligence yesinga obungi eno bano tuyinza okuba nga tubalaba aba uniform na baki naye intelligence ku ground yo kweri era ndowooza bakoze omulimu. Tukudira ate maaso kawo akadde kagenzegenze tuteekeddwa okuba nga tuwumbawumba pozi bwe nayo kimu bibiri ebisembayo eri eggwanga twalengedde batandise okugenda n'emityana bawandiikidde omumyuka wa RDC munnaffe Ndidde bamwagosooka birabika nga bitambudde okuva Masaka ate kati byambuse emityana eno akasembayo konna konna eri abatuuze beeyo gy'okyali. Anti kati wamala ky'olina okumanya nti omuntu bw'aba yali alumiddwa ku musota bw'alaba omuguwa agudduka ekyo kye kisinga obukulu. Bw'obanga wali otemeddwako obanga omubbi yali akulumbye naye bakulumbako mu nju amazima go gali nti obulamu bwo obusigadde teweebakamboleera. Kati bino ebyowulira bye nalabyo omubaka ng'agamba emityana batuuse nawo batuuse na biki batuuse naye no tufunye gundi eyo yeweevu bwetyo bwetambula nti kati abantu abamu abefujjo abaana bangi abatali ku masomero bamaze emyaka tebasoma alina peni alina n'olupapula amanyi okuwandiika yakwata bukwasi kintu nga n'ateekako byayagala n'atambula n'asuula wali ye n'agenda kwegamba ye embeera kati eriwo nti otojja biwulirawo wokka ojja genda obiwulira mu bitundu bingi abatalina byakukola bangi abaagala okukangamu bangi so ekyo ndowooza kijja kubeerawo naye kijja kutuuka ekiseera kiveewo neyanziza nnyo neyanzeeka okulabika nti mupadde akadde kano Masaka bwekyo bwekyali singa wanaabaawo ate ekirala kyonna atujja kubanga atukibabuulira naye munzikirizeeko mu ddakiika emu ngenda kubanga mbawako ku ssentebe w'ekibiina kya NRM ali wano nange ngenda kubanga mubawaako nsaba omumpitireko eddakiika emu atubuuzeeko bubuuza katono atujja kubanga tudda naye ku ssaawa 5 mukulu Senkungu agenda tubuuzaako bubuuza morning show tujja kuba tudda naye tulina bingi bye tugenda okuwayamu naye olunaku olwaleero era mbagamba nti mumwesunge bwesunzi tugenda kubeera naye ku lockdown experience naye yakedde dda emirimu alina mingi bakama abo olunaku olwaleero bajja mu kitundu kino era kyova olaba nti akedde kulabika nti ajja wano. Chairman tuli butereevu ku Omunnyo Ku Makya programu si gye tugenda okukola olwaleero naye olwokubanga ate naawe otuuse mu budde twagala osooka otubuuzeeko katono ebisigadde bagenda bbira bakusawa 5 paka ku 6 ku programu eyo enaabaawo saawa ezo sooka otubuuzeeko. Tulina omukisa nti ennaku zino covid atuweweezezaamu nolwekyo covid bw'aba atuweweezezaamu tufuna omukisa abantu feesi ne bagirabako olw'okuba tusuubira nti Mukama ayinza otusaasira naye era tugezeeko okukakasa nti tutuukiriza ebyo ebigobye covid agendere ddala. Abalabi ba Salt TV ndi musanyufu okubanga ndi ku TV kuno butereevu. Njagala kwebaza emisinde TV eno kweddukira bw'otunuulira programu zammwe olw'okuba zivaayo okugyayo ekifaananyi ekituufu ekyokuzimba ensi eno naddala ezikulaakulanya abantu era ezibakwatirako ddala. Ekyo kireetedde TV okudduka emisinde emingi oba oli awo ndowooza erimu n'essaala eza mukwano gwange Pastor Bujingo. Tubasaba kwongera kutwala mu maaso bye mukola naddala programu ezijjayo n'okuzimba omuntu wa bulijjo ate era ezimukwatirako ddala. Tuyanze Chairman agitta tagiwoomya ffe tubasiibulidde wano mbagambye nti ssentebe tugenda kudda naye ku ssaawa zigenda kubeera 5 ez'emisana ga leero ate atulambulule ku nsonga nnyingi ennyo eziri mu Greater Masaka gye twagumbye mu budde buno. Tubagaliza okubeera obulungi.